simanyi oba Ssekigudde ettone bamwongedde ku security kasita nti otandika ottankuula abantu mu Uganda olina okwenyweza. Muganda wange Norman PLU naye ndi naye tugenda kutambula naye awo ali wano. Musajja ono yalaajanira dda General Muhoozi okuvaayo okubaako kyakolako era kyemmanyi essanyu lye weeriri wadde likyali mu kwota alaba nga wakyabulayo abalala bangi nnyo. Norman buuza ku balabi baffe ate tulabe we tutandikira. Neyanza nnyo ssebo mbalamusizaako bassebo ne bannyabo ate okusookera ddala mbeebaza okutuwanga obudde bwammwe okuwuliriza n'okulaba bye tuba twogera n'okwebaza ate abo baateekawo enteekateeka eno okulabika nga bateekateeka mpewo eno ne tuyisaawo eddoboozi lituuke kugwa omuntu wa bulijjo n'oyo yenna yandyetaaza okutegeera ebifa mu ggwanga kiyambeko abantu okutegeera eggwanga nga bwe litambula. Amiina. CEO National Chairman Yellow Checkers buuza ku balabi baffe ssebo abatulaba ku KTV mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina. Nja kwebaza enteekateeka ennungi mukadde waffe Pastor Kiganda Yesu sijja kukowanga okujjanga wano mwebaza kubanga gwe musingi gwokka ogusobozesezza okulaba nti bannayuganda bategeera ekituufu nti obulokole omuntu bw'ojja n'olokoka ofuna ebyamagero kikulu nnyo. omuntu bw'olokoka ovaamu obubbi kikulu nnyo, ovaamu enguzi. Era juzi waliwo gwe nabadde nkubirako kasimu nti luli twali tumukubira akasimu ng'agamba ndi ku palamenti naye kati Mr. Sebugenyi kati oba palamenti sebo munnamawulire wewawaayo bwe mugyeyo afe efulatanite y'amawulire esigalayo naye tolowooza nti Sebugenyi yavuddeyo olw'okubanga mulina be mwagyeyo naye mukama wa buyinza amannya gange yenze Ssekigudde ettone National Chairman owa Yellow Checkers Ssabakonzi ng'ate nsinziira wali Naggulu ku Peside wa mukama wange Edrick Lwabwogo. Njagala kwebaza nnyo omukulu oyo mu lw'enkonomi gy'asobodde okuba nti bannayuganda asobola okuvaayo okuba nti abasomesa mu by'enkulaakulana. Njagala kwebaza nnyo banna Yellow Checkers Ssabakonzi. Njagala kutwala nnyo okwebaza ennyo ate manya njala kutwala ate okusaasira chairman waffe wa party waffe wa NRM olw'obubenje ate bwe yafunye juziko chairman Kalangwa musajja abadde w'amaanyi musajja abadde mukozi era tusaba nti wenviira wano ngenda Kayunga naye nga omusajja oyo tusaliddwa nnyo nga mu kibiina kyaffe ekya party yaffe ya NRM nange wendi wano badde mulazaako akaseera kangi azi nga siriiwo naye kati lwaliro wendi okulaba nti tukola ki tutambula kale tuyanze Norman NUP yajjeeyo mweru era yagenda okuba nga agikwatira awo mumuli wali eri mu lwokano lw'obwa sipiika. Mawu yavuddeyo n'anyiigira nnyo abakuba amawulire nti yavaamu so nga ate musaale nnyo okubeeramu. NRM yaddese oboth bali mu mukubamu ebituli ebingi ennyo era bagamba nti ayinza obutasobola n'abalala we bali Namuganza tannavaamu era abakyala bakubye n'enduulu olwa PLU okuvaayo n'endoosi nga abantu babiri ng'ate bonna baami kubanga Tayebwa yakooneddwamu oboth naye yakooneddwamu. Tutambulira olwokano lw'obwa sipiika ku sayidi eya PLU mukiraba mutya? Okusooka njagala kwebaza mukama wange General Muhoozi Kainerugaba ku lwa security eri mu ggwanga. Ndowooza n'obukakamu obuliwo okulabika nti buli nsonda abantu bali bulungi. Yavangayo n'abagamba nti twetaaga kutereeza ggwanga. Olaba abantu abali wano beesiimisa nnyo amawanga amalala naye n'amawanga amalala galina strategies ze galeeyinga okulabika nti gatuuka ku mutindo ogwo gwe twegomba. Tubadde n'abasajja ab'amaanyi wano mu ggwanga naye ng'ekintu ky'enguzi tebakitunulira nga kintu kikulu.
kati bw'abanga yatadde kwessira okugamba nti bayendoosinge abaami bano nga baami, njagala twebuuze tutunuulire gavumenti yaffe eya mukama waffe President Yoweri Kaguta Museveni, tulabe positions mu kisanja kino ekiwedde abakazi ze babaddemu nga nzito. Omanyi kizituweerera omuntu hazi okwebaza ku lwekyo kye waakoze ne kimwanguyira okunenya ku lwekyo kye waakoze. Bw'okola ensobi kimwanguyira okunenya mangu, bw'okola ekirungi tasobola ku appreciatinga. Naye kyenjagala okunyonyola Abannayuganda ti gavumenti eno etukoledde bulungi, era bw'olaba nga bayendoosinze omuntu nti ono ffe gwe tusazeewo, manya nti waliwo ensonga lwaki bamwendoosinze asobole okufuuka omukulembeze mu kifo ekyo. Mpulidde muganda wange wano nga asaasira Kalangwa, family ya Kalangwa, era nga amwebaza okuba omukozi ennyo. Naye according to research ndaba abantu ate basanyukira kufa kwa Kalangwa. Tebamanyi nnono batututte mu Nigeria Sana Abacha we yafa, ensi yonna yali eyonga egireeta. Kyenjagala abantu bamanye tetulina kusanyukira muntu ng'akoze eki ng'afudde, kubanga ffe Katonda teyatulekera buyinza wano ku nsi okusala emisango. Ne Bayibuli ekigamba nti bw'olibanga otuuse ku lunaku olw'enkomero lw'olusala ki omusango lw'oliwoza. Naye kati ffe tusala emisango nga tuli wano ku nsi, naye okusinziira nga bwe ndaba ebitambula mu maaso, kuba nze natuuseewo. Naye bw'oba owulira ebigambo ebiriwo, Abannayuganda si basanyufu ku nsonga z'amataka. Tabadde mulambulukufu. Njagala kwongera kusaba mukama wange General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko wano mu kibuga. Nze nakola n'amaanyi ne bannange bano boolaba nga twagala President Museveni afune 80% mu kibuga wano, ng'olaba nti ddala support yaliwo esobola kumuwa 80% kusinziira ku bintu byakoledde eggwanga wano. Njagala kubanyonyola President Museveni ebintu byakoledde eggwanga lwa butasiima. Naye President Museveni yakoledde eggwanga lino era ajja kuba mu byafaayo ebisomebwa ensi yonna. Nasiima enjala ebaluma. Teriyo omuntu asobola kwebaka nakutatulo, era bwe weebaka n'ozuukuka zigenda kuwera ssaawa 8 ng'otandise okusimagira. Lwaki? Teriyo omuntu asobola kulya n'ataddamu kulumizibwa njala, ate mu ddwaliro tewagendayo atali mulwadde. Ebyo byonna bijja kubaawo, naye enjala eyo bwekuluma kitegeeza ogenda okole. Ffenna teri ali bulungi 100%. Nene Katonda ng'atonda omuntu mu lubereberye yamuwa omukisa. Mu lubereberye essuula esooka olugiriro olwa 27 na 28 Mukama Katonda ng'atonda omuntu mu kifaananyi kye, omusajja n'omukyala, yabawa omukisa n'abagamba okugenda okukola ki? Okukola si kulya ngalo bunani. Buli nsi yonna gy'olaba boolaba bava mu mawanga gaabwe ne bajja wano, abava wano ne bagenda eri, sente ozireka ewammwe hazi n'ojja wano okuzinoonya, abalala ne bava wano ne bagenda ewammwe ne bazifuna. That is the chain of nature. Tosobola kukijjawo, kiribeerawo emirembe n'emirembe nti waliwo ababa obulungi, waliwo ababa obubi, kye bayita ebiro n'ebiseera. Naye waliwo abasinga okuba obulungi n'abasinga okuba obubi, era ne luli byaliwo mu Uganda abasinga okuba obubi bangi nnyo, abali obulungi batini nnyo. Kambeeko kyenkunyonyola. Tulina ensozi mmeka mu Uganda? Ziwerako. Mountains nga 6. Ate hills
nyingi nnyo. Lwaki tetulina mountains nyingi? Ne Katonda yakikola, si musosoze alina ensonga lwaki ateekako abasukulumu n'ateekako ababaddiridde ate n'abali wansi. Kyova olaba tulina ensozi n'ebiko. Ensozi zifujjirira ebiko ne hills. Ate njagala kubuulira si gavumenti esalawo nti ebiko bisaanewo wabeerewo ensozi zokka. Kati singa mwena mwalina TV, Pastor Livingstone Kiganda ng'alina TV nawe oyina eyo, ani yandikoze mu show eno? Kyotegeeza gwe gwokola tegusanyusa gange era tegugattako. So Mukama Katonda yatonda nga wayina okubaako n'emiti we giba gikula gisingasinganako nga bwe tuli wano bwe tuyimirira waliwo asinga muno obuwanvu, waliwo asinga muno obunene. Njagala tukkirize nature nti eyina kubaawo bwetyo, and changes and challenges are the true facts of life. Gwoba toyagala challenges oba onookola otya simanyi. Yellow Checkers. Nga nvuddeko wa mukulu Norman. Abantu bagamba olutalo kati luli wakati wa NRM ne PLU. Ani alina cards ennungi. NRM bamaze ogisuuza speaker. Era abantu babadde basuubira nti ne deputy agenda kutambulira omwo. Naye deputy n'ata nekitabeera ekyo. Olabawo olutalo wakati wa NRM na PLU. Mr. Azi nkwebaza nnyo. Nze ensonga gye ngenda okutandikirako nga ffenna abakulembeze abali mu pati yaffe ya NRM tulese okukola ne tugenda mu bizinensi. Ekitugatta owamu ensonga lwaki ndeesa akantu kano bwe natunulidde omulamwa eno manifesto. Manifesto eno eba ya myaka 5. Kitegeeza abakulembeze bonna wadde sijja gamba nti nuupo baki bonna bali mu kirwa. Kakati baba bonna bali mu kino ng'abakulembeze b'NRM tuteekeddwa kukola ki? Nti olunaku olwaleero bw'ogenda n'otunuulira ebbugumu eriri mu kutandika okulondoobwa sipiika liba lingi nnyo naye nga te si kye kyandibadde kiriwo. Nti kiri kyandibaddewo okuba nti tuleesaani Azi naye kati abantu bakitutte nga kinyigiddemu buli sekita yonna eya Uganda. Business. Buli muntu yena buli kabondo konna si security ki. Bwe natunuulidde ku myaka okutandikira 2021 okutandika 2025 yonna eyo gye tuvudde mpaka okutuuka n'ekati nasoose n'ensooka n'eŋŋamba nti Honorable okutandikira ku mulembe gwa gundi atali Honorable Kadaga Olanya bano abaddako vice president kati eyaliko gundi yani sekandi yaliko speaker ku mulembe ogwo mpaka okutuuka gwa speaker Kadaga n'entunula ne ku mulembe guno nga ffe ab'NRM ffe tugenze okumalawo ekibiina ky'NRM nti tewakyaliwo musingi ogusobola okulaba nti twagala ekibiina kyaffe wala tuli mu business. Kale no nti wano waliwo okweraliikirira okungi nti abantu bano baba bagenda ekyankwanzi babasomesa ku lw'obwegassi era ku lw'ekibiina. Lwaki nnyo oli asooka n'ateekayo nnyo n'ebibye okusobola okujja okwesimba okuba sipiika. Kino nno tufuna okweraliikira nti President Museveni bw'alivaako eggwanga Uganda tugenda kubeera mu katyabaga. Kuba ssaawa zino ebbugumu ng'eririwo lyandibadde lirikola ki? Teririwo. Kifo kitadde abantu bonna ku bunkenke. Buli muntu avaayo kwesimbawo. Tewaliyo ebifo birala. Bakulonze oli memba wa paalamenti. Ozze kukolera bantu. Ate kaakati ddakiika emu yuuyo nali ku TV luli era emabegakaawo n'ombuuza ku kya sipiika Nitamu. Ne mbagamba nti essaawa zino omuntu eyandibadde akulemberamu mu bintu okulaba nti aleeta omuntu yandibadde President Museveni. Kati chairman wa party yaffe w'NRM yalina okuleeta nti aliwa? Nti ono gwe taddewo.
tugenda kulonda ennaku z'omwezi nga 25 ku bbalaza. Yes, kati baba president baba tannaba kuvaayo kugamba nti ono kubanze sinaba kulabako president gwagambye hayi aliwo oboth yavuddeyo n'akakasa nalabe Kabanda akakasa bannayuganda kituufu nze president kyasongako kyetugendako naye tuddidde nti president Museveni akyali mu ntebe nitutandise omuwamba ng'akyali mulamu. Abantu tebalina kwetegerera palamenti eno bazze bagamba nti president yagiragira obulagizi byekola era nga twagala eveemu ekyo ekya president yagiragira bulagizi. Olowooza kiyinza okuvaawo ng'ate president Museveni akyatusongera ku bantu lwaki si kibiina kyekitudde kiyiina kyekulitale anti kaakati essaawa zino balonde mu bwatu nga bonna alagira ekibiina balonde ayina ababaka 320 bonna alagira ekibiina kyo kituule kironde oli ajja kuleeta ne muwala we kati jala kugerezaako kino Aji Kigonga ayina muwala we yagenda okwesimbawo Kawempe ne Aji Kigongo teyasobola kutuuza muwala we toyina buwagizi kuba muki muwala we anti Aji Kigonga akimanye NRM eri wonna tekimwetaagisa gamba anti kati ebyo bye bikyatukuba mu NRM tosobola gamba Sekuritale Geno jangu osalewo ku lw'ekibiina ng'ate bakuwadde ssente za mobilization ozibbye kitegeeza ogenda kuleetera omubbi munno mu ekyo ekifo ekyo kuba omwagaliza naye President Museveni tasobola kuleeta omuntu agenda okubba ensi. Anita bamukola kikati aliwa mumuvunaana kyani yamuleeta kati waawano wenjigira Anita ku byakoze ffe twasanyuse nnyo okulaga eggwanga we tuli bye bino bimu bye tubadde tutunira era nga tubategeeza ng'abakulembeze nti abakulembeze kituufu mubaleeta naye abamu baki babbi kati bw'aba Anita yasobodde okulaga eggwanga nti Parliament weewali entabo ya ssente kusinziira ku ssente ze twatunudde ezibadde mu nnyumba nga yazibba kati kikuwa kyakulabirako nti president teyazikola tosobola kukola ziri ssente zonna ziyateeka ne mugundi yonna n'aziteeka ne mu mpuku ziri zaabadde enzibe naye mu kubeera enzibe ekyo kiraga President Museveni nga chairman wa party kireka party yeerondere kati si party kwerondera kubanga bakoonamu eddusu baabo anti kaakati mpuliriza waayi obubbi buli wonna mu maka ga president gye buli ne museke member abasalawo mu caucus nabo gye bakola ki wabula kye tulina okusaba ng'okusaba nti president bw'aba agenda kulonda kati agenda kulonda ba cabinet minister abagenda okuddako ateekewo emijiji emirala agikwatemu bano bafeemu bano abavubuka bano abakadde bano abasinga obungi ate ne bakyasinza obubbi naye abavubuka si babbi kuba omuvubuka bagenze kukolera abantu kati kyekiramya President Museveni kyekikyamukuba eki yamanya abavubuka be bayaali ye bwe yeesembereza bano abakadde bano abasinga bo babbi kati ate bano abavubuka kakati nze essaawa zino bonnonda nompa ekifo mba ngenda kukolera abantu kubanga nkyayinayo emyaka 5 egigenda okukolera abantu ate oli omukadde bwe yebala abalamu ali mu myaka 65 abala nti kati ali mu myaka gya kufa kati aba alina kukola nnyo okulaba nti agenda kubba eggwanga lye. Norman nga mmaliriza ngendeko mu Bulango president tanasalawo ku speaker President Museveni yasalawo ani aliyo tulinawo both bwe bamala okuvumbula Anita Monge timubbi era ne bategeeza President Museveni ti omukyalo ono kusinziira ku ndaba gye tulaba n'obwetaavu bw'eggwanga kubanga okusinga nnyo njagala kwebaza Bapiero yu foot soldiers bonna n'abakulembeze mwebala okuzimba ekintu ekituufu
kubanga basobodde okuvaayo ne basonga direct nti gundi oyo twandibadde tukola emirimu straight naye awo waliwo ejjinja erikola ekijinji. Tetukyetaaga kooti, twetaaga PLU. Okitegeera? Kooti we ziri mu ggwanga. Ekibiina kambeeko kyenkolagako wano. Ekibiina kyetongodde kibiina. Waliwo ekibiina, waliwo government ne state. Naye biyita mu mitendera buli kimu okufuuka ekyo kye kiri. Juzi lwe twalina akalulu akamyufu, emisango okwemulugunya kwaffe kwali tekugenda mu kooti z'eggwanga. Kwali kugenda mu tribunal yaki? Y'ekibiina. Kati ekibiina iffe nga bana PLU, chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba yatugamba nti mmanyi muzeyi kuki? Kukido. Protecting the gains. Netusongaawo. Kati bwe tubanga twasongaawo kitegeeza nti ekintu kigenda kuva mu kamwa okufulumizibwa olulimi. Nga kigenda kyayogedde. Commander in chief aba yakikonfirm. Okitegeera ekintu ate president gwe tugenda kufuna mu ggwanga muno banange ebimu tebijja kubasanyusa naye mujja kusanyukira obulungi bw'eggwanga lino. Nga Prime 7 wali nga General Muhoozi Kainerugaba azze nga ye president. Katusoge tukomewo okutandikira tulabe obulungi bwe bunaabeera. Tova ku KTV ndi Hazi Kitunzi tutunulira nsonga ku nsonga. Dakiika buto. Kale wetuli waneeno ne Tony Ssekigudde twongera okutambula n'okutunuulira ebintu nga bwe bitambula. Tony, Kisanja kugoba corruption no sleep kyatandise kigenda kuggwera wajje Wasonyonyi yagamba nti engombe yegenda kuwambisa Prime 7 ayinza n'obutamalako gavumenti bw'anaagezaako enguzi okugikwata bw'atyo. Kakati kibatasuubira musajja mukulu ffe tuwamu tubaako ebintu ebimu bitumuyigirako n'okwebuuzaako. Tewali asobola kuwamba President Museveni era taliiyo. Era wano ajja ne mbagamba nti eyali asobola tannaba kuzaalibwa olw'ensonga nti juzi President yayita mu kulayira ba president naye nga bonna anti mukulu. Kati netunuulira nti omuntu alowooza mbu agenda kujjako President Museveni tannaba kubeerawo. Ekyokubiri, President Museveni nze kyemusaba ku kino ekisanja ffe twakola naye tumusaba ffe bye tubanja kwe kulaba nti mu system agitereeza kubanga era yaginafuyiza ababbi bano yabalemesezzaako kubanga twava mu kalulu abantu tuli obukadde 4+ twawangulira ku bululu emitwalo 7. Obukadde 7. Manyi obukadde 7. Kakati bwe bubeera obukadde 7 n'ekimubona bw'otunuulira awantu awo yes, lwaki abantu abala tebalonda mu bakanga? No, abantu baggwamu essuubi mu pate yaffe eri NRM. Kiboko abantu bakoowu ne si bakoowu nti ku President Museveni wabula ebitambula mu ggwanga. Juzi nalina meeting gye nabaddemu ne mbabuuza ani akulira PDM nga basinga tebamumanyi naye nga gyali naye nga minisita Galabuzi. Kati abantu ng'abo bagalabuzi baba bakolayo ki? Sente za PDM abazibba juzi wano waliwo bakusindikira sente nofuna message ey'empewo. Kakati owa finance nga kakiiko ka PDM najja nagamba twategedde wafunya sente naye wafunye message ya Kicupuli nendese emitwalo 7 tufubye nnyo azo kuwa sente zino asa tugalazeewa ye ategedde ati nti wafunye message ya Kicupuli kitegeeza obubbi bwonna bukyaliwo. President Museveni nga kyalina okukola bano bonna naye abo baana batoototomuko abali Galabuzi ayina mu myaka emeka nga 5 5
5 kakati yakoze ekitwagala tulage byakoze tebikuchokola ki tebiriyo ku secretariat jozi wano mukulayira mulimu abamu abakozesa n'obutengi bwakwebikirira sente nyingi ezafuluma biliyoni zafulumira zabwe zabwe okubaguza ekyambalo kyengoma era abantu obutengi babugana nga bwakubbirako sente bwali bwabona nti bakoze budget bakube obutengi abantu ogenda okwebikirira Hajati Madina ne yali ku ntumo ya sente ne babukola ki kakati President Museveni kabebe nabena tubiriko kabolaze eggwanga nita mongo kituufu ogiraze era olaze byonna naye ababbi bonna bakyaliwo omugo otandikiddeko ono tandika okujjayo agabbi kuba waliwo agabbi agakulu ago waliwo agabbi agakola ki agaddirira kati gano gennyini agakulu gano goba okola ki ekirala baddeko wano n'obaako omusajja gotugogira tulinako n'ababaka ba palamenti nga takyategeera naye ng'ogenda muwa na kifo kati nga moze ali bategeera se kati ali ogenda muteeka mu kifo ki is a general a fighter anti kati byebyo byonona gavumenti freedom fighter byonona gavumenti y'ensonga lwaki omukulu n'agambye nti Pierre yu evuddeyo okulaba nti egobawo enguzi tomulaba General Muhoozi ye mwebazaako ku nsonga eyo gyakoze bw'alemera ku kitu abakoze eki alemeddeko naye ekino mu lusaagiriro omumutegeera kakati bwatwitinga ebintu bino bwe ntunuulira mu mwanyinaze wange Nammeere byalimu bya kisiru bya kitumbaavu bataata be basempi gye bali tebakola ebyo byalimu okuba n'obuwagizi si kugenda mu kamera okuba n'obuwagizi si kubeerawo ne weteekamu TikTok ntandika kwogera olowooza galabuzi kamera si yemukuba ogambye talabika n'abantu tebamumanyi banamumanyirawa nga tagenda mu mawulire tagenda mu kamera alina kudda wansi ku ground fe wane kituleeta ku TV kwe kumanyisa n'okulabisa naye omukulembeze omutuufu yensonga lwaki President Museveni adda wansi ku ground n'asomesa PDM ng'omaliriza katonotono awo ngendeke wannomani n'aba amasimu so kikyensaba President Museveni enguzi President Museveni yakyagiremesezaawo ebisanja muteekewo ebisanja ekomo mugambe nti sipiika tukulonze era bamuwa 2 ebiriwa sipiika anti oba bamuwa 2 naye kati kyekibaddewo munne wuno muwadde kamu n'ekitundu oba nakwota kati anaddako tumanyi nti gavumenti ya Museveni atulaba ojja kuyitaawo ku nooti 7 nooti 6 nga bw'ozirabaawo okuba essimu otubuulire kisanja no slip kisanja kwebaka tekuliiyo kisanja kulwanyisa nguzi kyatandise era olowooza kigenda kukoma wa Norman obiraba otya okusooka nina ekintu kyendudde nga nsaba naye njagala kwongera kukisaba President Museveni tulinawo abantu abakulu abakuze mu myaka abakoledde eggwanga lino ebirungi ne be tutalabangako nga baboogerako naye nga bakoledde eggwanga lino nga ba Ruhakana Rugunda Honorable Rebecca Kadaga Jeno Otafiire Jeno Ali n'abalala abagwa mu kikulu ekyo in fact n'abamu tobalekaayo nga bajjeno Mugisha Muntu abantu abo nsaba President Museveni n'ebekikwatako ne General Muhoozi Kainerugaba kubanga oyo yali mukulembeze wa security omulungi General Mugisha Muntu okusinziira ku records tubeewo n'olukiiko olukulu olw'abantu abakulu abo ate kati mu kisanja kino oleeta byakulya nga bagenda observinga gavumenti byekola naye mu reshuffle eno eddako tufube nnyo okulaba nti kabineeti ejjulamu abantu abato abasobola okwanguwako batuuke mu bifo ebyenjawulo balabe oba programs ne projects z'eggwanga gavumenti zeteekateese zigenda mu maaso. Ali ku simu. Hello. Wanji?
kyengamba gavumenti yaffe ani agamba era osinziddewa oviire ne TV eyereme tuwa reflection sinziddewa neno ekawempe ani ono obutu Sharif Essebo Sharif obadde oteesa otya badde ngamba nti President Museveni alambire nnyo okugoba enguzi mu Uganda kubanga waliwo ebintu ebimu nga byanditutuuseeko eno wansi gye tuli naye ate banene abantu abamu ne bayisizaamu bitutuusaako ne bagala bamale tusooka tusolozaamu ssente okubeera nga babituwa nayo ebeera nguzi tuba tumaze sasula ne balyoka batuwa ate ebintu ebyobwereere so kati ekyo nsaba pulezidenti abeere nga kituyambako kaawe bwe batyo kale weebale nnyo weebale ddala Hello. Wanji mukwano gwange ani ono? Erinnya Nsanja Ismaili nabudde mu Sebiina Zone Makerere Kawepe Division. Essebo. Nze okuteesa kwange naye President Museveni yalibadde obuyinza bukwasa mutabani olw'ensonga ye alina abantu bawuliramu ensonyi bintu byakola nabo byavaana nabo naye nga famire zaabwe zikoze nnyo embeera ezirumya abantu naddala mu kulya enguzi. Kale twongereyo omu producer tusiibulire. Halo mwebali kuweereza. Kale munnange ani ono? Njagala okwebaza ennyo omwami owa Yellow Checkers oyo n'ekirala njagala okwebaza KTV nammwe abaweereza. Nze Ginia Sava special envoy wa president mu Buganda. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okusaasira abantu baffe aba Buganda ddala aba NRM ab'ekayunga okufiirwa mobilizer waffe chairman wa kayunga we NRM omugenzi Kati Kalangwa kitalo nnyo. Abantu abamu tebadde tulina abali devoted to the party ate nga bali loyal. Ekyokubiri njagalira okuyozaayoza Katikkiro waffe wa Buganda weza emyaka 13 nga tuta ku KTV eyo ng'akutte eddambula kyamaanyi ekyo kyamaanyi. Kati ensonga ziringa bbiri. Ekisooka njagala okusaba abakulembeze bonna ddala ababaka ba paaliyamenti okutugoberera ennyo ya pasoni waffe wa NRM yatugayidinga. Kese kyayise yatugayidinze tulonde boss era twagala nnyo n'okusiima wadde nga waliwo embeera yonna twagala nnyo okusiima Right Honorable Anita Among ebintu byakoledde party despite other circumstances eziriwo tusobola kwerabira nti atadde ettaffaali ddene nnyo okugwanga tuleke kukola nnyo okumuteekako amaanyi ag'okukriticizinga wabula tululire nnyo ebyo. Kale mukama wange olwakadde tukwerekereze presidential envoy mu Buganda waneeno nate ennaku z'omwezi 25 nsaba ababaka ba parliament bonna balonde boss nga chairman batugayidinze. Kale tweyanzege okuva mu office ya president abadde atugobererako bulungi mu sekendi 2 zokka siibula busiibuzi tomwebaza akadde tetulina. Anjagala kutwala okwebaza mwenna ababaddeko nga bagoberera. Nze President Museveni kyemusaba omuntu gwatasobola kwerabira era gwalina okuddamu okuwa ye controller Madamu Baleke
oyo ye omukazi akoze emirimu era sebo president tukusaba omukyalo oyo mukomyewo Madam Controller Baleke emirimu gyakoze njagala kutwala okwebaza mwenna banaayiro kyekasaba kunzi ekisanja kino no siripo era twalese okusomesa abantu era twagambye nti nalese natuumye nti mwanyi sente katugenda kutandika okusomesa abantu ku programu za government ate n'okubayi kusomesa engeri gye basobola okulaba nti basobola okusimbamu emmwanyi mwebale nnyo temuziba wa mukasana tugenda kubasomesa ku byenkulaakulana siibula njagala kwebaza abantu bonna abayiwawo omubiri kulabika nga tufuna obuwagizi bwa NRM okudda mu buyinza ekisanja kino n'okubasaba mwenna okusaako amaanyi okulabika ate ng'entebe ya sipiika tugitwala tusobole okulungamya palamenti y'eggwanga. Nsembayo n'okubasaba twongere okuceekinga ffe gavumenti yaffe ereme okukola ensobi egendere ku biwaburo bye tugiwabula ebisobola ogizimba ebitagizimba naye jatuwabula we tulina otereeza naye tukwataganire wamu ne gavumenti eggwanga ligende mu maaso. Norman Mulamuzi Patriotic League of Uganda nviira wali Namugongo era municipality kali ndabye nkukwatidde mu banka tosiibudde anti Mr. Sewava Odreke Mr. Sewava bale katugene mu Zani Pashuas Prayer Mountain ne Sewava tondaba